ebyo bibiri ebyo birina namulaki obusiraamu. Njagala ebyokwogerako n'emiteeko gy'abantu ababyogerako. Okusookera ddala waliwo ahadith eziraga nti waliwo abatali basiraamu abayingira mu muzikiti gwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga waali n'abakkiriza olw'ensonga ezaali zikwatagana n'obusiraamu, nga okubaagazisa obusiraamu, okubannyonnyola obusiraamu n'ebiringa ebyo. Nakuleeta gundi 3 obujulizi wa mirundi 3. Obujulizi obusooka waliwo abanasaara abakristaayo abaava mu kitundu ky'e Najirani mu Yaman abakkako suratu ekitundutundu kya suratu Ali Imran, baali bakabona bajja n'amaganduula gaabwe okusisinkana nabbi sallallahu alaihi wasallam abannyonnyola obusiraamu nabo bamunnyonnyola ebyabwe. Abo bebakkako suratu Ali Imran tuno ekisinga okubeera ekinene. Omuli aya egamba nti qul ya ahla alkitaabi taalaw ila kalimatin sawain bainana wa bainakum, gamba nti abange bannannyini kitabo mujje eri ekigambo ekyenkanyankanya wakati waffe nammwe ekya la ilaha illallah, alla na'buda illa Allah, tuleme kusinzayo kirala kyonna okujjako Allah subhanahu wa ta'ala, wala nushrika bihi shay'a, tuleme kumugatta ku kintu kirala kyonna, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, muffe muleme kuba bantu befuula bakatonda mu kifo kya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah batu yagamba nabbi abagambe waliwo okwogereganya okw'amaanyi okwatuuka ne muddayo eri okubanga nabbi abakoola beekolimi, bakiyita mubahara, bakiyita almubahalatu. Kyatuuka mu mbeera ey'okubanga Allah agamba nabbi yeekolimire nabo, baba bagamba nti be batuufu balayire beekolimire, ne nabbi ayite famire ye beekolimire, ne bagaana okwekolimira nabbi sallam, ne bagamba nedda bwe tuneekolimira tugenda kuzikirira tusaanewo okuba tumanyi nti mbaka wa Allah obaava Najirani. Allah ebyo suratu Ali Imran baali bakabona, era kigambibwa nti ekiseera kyatuuka ekyokusaba kwabwe ne badda wabbali ne basaba, nabbi n'atabagaana sallallahu alaihi wasallam. Abo baali tebaali basiraamu, bayingira mu muzikiti gwa Nabbi sallam nga balina ensonga ebayingiza eya nabbi okubannyonnyola obusiraamu n'okubalaga obukyamu bw'enzikiriza zaabwe ze baali bakkiririzaamu. Ntegereka eyo ensonga emu. Ensonga y'okubiri, omusajja gwe bayita Jubayru bun Mut'im yali musajja mushiriku, nabbi n'amuwa mu lutalo lw'e Badiri, n'abeera mu bawambe b'e Badiri, eri mu bawambe b'olutalo lw'e Badiri. Nabbi n'amusibira ku nkondo y'omuzikiti emabega ng'omusibe nga si musira. Nabbi n'asaaza esswala ya magharibi ng'omusajja ali ku nkondo, n'asoma suratu Tuuri, n'atuuka kino ekigamba nti am khuliqu min gairi shay'in, abaffe baatondwa nga tewali kyabatonda, am humul khaliqun, oba be batonzi abatonda, oba be betonda, am khalaqu as-samawati wal ard, be batonda eggulu n'ensi, bal la yuqinun. Aya zirimu ebibuuzo ebyokulaga nti tewasobola kubaawo bitonde atewali yabitonda, ate ebitonde tebisobola kwetonda. Kitegeeza nti wajjawo ekyokusatu waliwo yakola ki? Yabatonda. Aya bwese buzaali. Esswala y'amagharibi bwe yaggwa, musajja naga ndi munsimulule
monsije ku nkondo ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah nasiramuka era nakola statement agati kada qalbi ayatira nabbi bwe yasoma aya ezo kaawula kati omwoyo gunveemu zanzitowerera olw'obuzito bwazo nga nziwuliriza yali muwarabu Qur'ani awulira ebigambo byayo butereevu wadhalika awwalu ma waqara al-imaanu fi qalbi ogwe mulundi obukkiriza lwe bwasooka okutebenkera mu mutima gwange nasiramuka kitegeeza nti ekyali ekigendererwa kya nabbi sallallahu alaihi wasallam kuba nti omusajja ono afuna environment y'omuzikiti n'ebigambo ebisomebwa abiganyulwemu oba oli awo aluŋŋame nabyo era yaluŋŋama oyo yali wakubiri nabbi yamusibira mu muzikiti olw'omugaso ogudda gyali ogw'okutegeera obwennyini bw'obusiraamu era n'abukkiriza ntegerekisa owokusatu bamuyita Thumaama bun Uthala oba bun Uthal nabbi yamusibira mu muzikiti yali musajja w'e Najidi nga mukulembeze bamukwatira eyo bamuleeta mu muzikiti hadithi eri muttafaqu alayhi eno gyenva okugera eri mu Bukhari bamuleeta mu muzikiti nabbi n'amusibira naye ku nkondo bwe yagiranga n'amubuuza nti oli otya owange Thumaama namugamba ndi bulungi oba onzita gotta alina abagenda okumulwanirira oba oyagala bya bugagga bajja kubikuwonte n'akimubuuza emirundi egiwera n'amalawo ennaku ng'ali ku nkondo y'omuzikiti nga yali mukulembeze tuusa lyaga ndi munsimulule ompa amazzi ŋŋende naabe bamuwa amazzi n'agenda anaaba n'afuna wuzu n'atola shahada n'asiramuka naga sibaddeyo na muntu gwensinga kunyiigira butaagala yenkanankana naawe Muhammad olwaleero ogwo gwensinga okwagala sibaddeyo na ddiini gyensinga kukyawa ng'eddiini yo olwaleero gyensinga okwagala sibaddeyo na kifo kyensinga butaagala ng'ekifo kyo kino ky'owangaayiramu nga madiini olwaleero kyensinga okwagala n'asiramuka ne bamuta n'atuuka n'ekiseera ekitundu kyabwe kyekyayitangamu ebikozesebwa by'abantu b'e Makka n'abaggalira ekkubo okubeera nga ebintu bibatuukako ng'amaze okusiramuka ntegerekise mu hadithi ezo essatu zendeese tujjamu obujulizi obulaga nti abatali basiraamu bakkirizibwa okuyingira mu mizikiti olw'emigaso egidda gye bali n'egidda eri obusiraamu ekisooka twagala bafune ekifaananyi ky'okusinza kw'abasiraamu eri abatakifunangako babeera bazze batuule wabbali bazze ensonga ebaleese endala ya byabufuzi tuli mu mawanga g'abantu abatali basiraamu naye kale bafune ekifaananyi ekyensinza y'abasiraamu osanga kisobola okuba ne kyekikola ku mitima gyabwe nga bwe kyali ku basajja era mulimu n'emigaso egy'obusiraamu egifaanana gitya okuba nti ababadde balina obulabe obw'amaanyi ku basiraamu olw'obutamanya basiraamu bayinza okukendeeza obulabe bwabwe ku basiraamu era bayinza n'okufuuka abasiraamu siraamu ne bongera okufuna omugaso okuba nti buleese abantu abalala waliwo abantu abalala bayingidde obusiraamu olw'okutunuulira abaki abasiraamu n'okumanya obwennyini bw'ensinza y'abasiraamu ekyokusatu bwe tuleeta abatali basiraamu ne bajja gye tuli nga bazze mu byabufuzi byabwe tetutunuulira byabufuzi byabwe ebibaleese mu muzikiti bwe tutunuulira emigaso egidda eri obuki eri obusiraamu so si egidda eri ffe ng'abantu ntegerekese bulungi munfunye
point esaana emanyibwe. Akati ago masala agasooka. Lwekyo okuyingira kw'abatali basiraamu mu muzikiti kukkirizibwa, naye abantu mu kwogera ku nsonga eno n'entegeera gye bategeeramu ensonga eno balimu emiteeko esatu. Teeka ogusooka, be bantu abakyogerako, lindako eno point nene, abakyogerako ntegereka nga bakyogererako mu njogerako eraga tekikkirizibwa, tekisaanira, so nga kyaliwo nga nabbi waali sallallahu alaihi wasallam. Tekikkirizibwa, tebateekeddwa kubeera nga abatali basiraamu bajja eri abasiraamu mu mizikiti gyabwe ne bakigaana mutlaqan, so nga kirina obujulizi. Teeka ogwokubiri, abantu abalaba nti kikkirizibwa naye kiteekeddwa okuba nga kikomekeddwa. So tekiri mu mbeera ya kuzanyira ku kituuti kya nabbi nakifuula kya byabufuzi. Eyidi yonna neefuuka ya byabufuzi, abantu ne basaala essaawa 5, omulamwa gwayo ne gubeera nga teguliiwo n'ekifaananyi kyayo. Tegerekise ogwo omuteeko we guli mu maseeka abalungamya nti nedda tukkirize bajje, naye tubawa akadde katono nnyo okutunnyonnyola ensonga zaabwe. Embeera ya yidi ereme kufuuka ya byabufuzi, kubanga yidi si kisaawe kya byabufuzi. Teeka ogwokusatu, abantu abaggulawo omulyango gwakyo ne basukka ekkomo. Tegerekise, ne basukka ekkomo ne balaba n'okulaba tewali mutawaana okubanga abayingiza ne mulayini ne basala n'abasiraamu. Ekyo kibeera kikyamu. Ntegerekisa bulungi, munfunye songa esaana etegerewo etyo. Tetubagaana kujja gye tuli, biteekeddwa kusukka kkomo. Ebyeyawulidde obusiraamu biteekeddwa okubeera nga bisigala nga tetubibayingizaamu, tukwatagana okusinza. Nga bwe kitasoboka muntu kugenda Rubaga nga musiraamu n'asembera, so nga n'okuyingirayo takkirizibwa ate y'omusiraamu. Njagala kuba kifaananyi, teri musiraamu asobola kgenda Rubaga nakkirizibwa okusembera, kubanga amateeka g'ekkereziya tegakkiriza, ekkereziya erina amateeka ku baani abasembera. Ntegerekise, n'omuzikiti gulina amateeka ku baani abasaala, era balina kubeera mu mbeera ki. Ntegerekise, kiteekeddwa okubeera nga kimanyi. Munfunye pointi bweri. N'okusaba kwennyini okubaayo kw'okusabira abafu baabwe n'ebirala, balina amateeka gaabwe n'enkola yaabwe. Ekisoboka kubeera nga tubadde tusaala sala ya mufu ne tugamba nti n'atali musiraamu ayimirire mu layini asaale sala y'omufu. Ku sayidi yaffe kitegeeza nti buli nzikiriza erina amateeka gaayo n'ebyayo ebikoze bitya byeyawuliddeyo. Waliwo ebikkirizibwa atali wanzikiriza eyo okubeera nga abyetabamu n'ebitakola ki, n'ebitakkirizibwa. Ntegerekese bulungi, munfunye pointi esaana emanyibwe. Akati era mu mbeera emu tugenda kuleeta obujulizi obulaga nti ekyokusala tekiteekeddwa kubeera tekikkirizibwa nga tumaliriza. Naye abaffe oli bw'ayingira mu swala nga si musiraamu, bano abayimiridde naye swala yaabwe tukoba netuuka. Kinyagala ekyokusembyayo sinaba kukituukako. Akati ate okwesiba kwabwe obukaaya n'okwambala amakanzu n'enkofiira kiramulwa kitya. Ekyo abatali basiraamu abajja eri abasiraamu bakikolera mu mbeera ya kuwa abasiraamu kitiibwa. Ntegerekise nti bambadde amakanzu, bambadde enkofiira, bakikolera mu mbeera ya kuba nti baagala kufaanana mmwe. Kyekyo kibakoza. Nga bw'olaba nti Saudi Arabia emabegako abantu bonna abatali basiraamu be baalinga bayingira Saudi Arabia nga waliwo amateeka nti bambala gendererwamu.
okuwa abasiraamu ekitiibwa gye babeera bazze. Mukitegedde? Munfunye songa bwe tubifaanana, tulina gitegeera bwe tutyo. Tuli ludda wa? Tuli Uganda. Tuwangaala wakati w'abasiraamu n'abatakola ki? N'abatali basiraamu. Abatali basiraamu be bakulembera eggwanga. Ntegerekise? Munfuna? Kitegeeza tulina okuba abeegendereza bwe tuba twogera ku nsonga zaffe nabo. Okuzitunuulira mu ntunuulira ekisajja ekikulu n'oziteeka mu bifo byaki. Tubaagala okujja eri obusiraamu, ale tutya ebiyinza okubavaamu okudda eri obusiraamu nga bubikosa, nga bikosa obusiraamu. Tegeeza tulina okubeera abeegendereza. Mabega katono waliwo ebyali opezera nga abasiraamu bave wano bagende bawangayire mawanga obusiraamu, baba tebaagala kuwangaala naffe. Ntegerekesa bulungi, munfunye ebyo abasiraamu bitegeere era mubiteeke mu kifo kyabyo. Ntegerekesa ekisembayo, barakallahu fiikum, kyona kyo nkimaliriza. Okusaala kwaffe n'abatali basiraamu ekyo tekikkirizibwa, kubanga si basiraamu. Kifaanagananga okujeeja abasiraamu bye bakola. Kyekyetaagisa batuule ku ntebe wabbali wali tusaale. Ffe tetulina buzibu kukutuula kwabwe mu ntebe ne tusaala, wabula tebeetaba naffe mu ssala nti basaala ale nebigenda mu maaso tebakola batya, tebabimanyi. Lwaki? Olw'obujulizi buno wammanga obusooka bugamba nti Allah agamba mu Qur'an suratul at-Tawba agamba ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allah. Tekisaanira ku bantu abagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala ebintu ebirala okuzimba emizikiti gya Allah. Ono okuzimba okugendererwamu kutegeeza okukola ibaada zonna ezeyawulidde omuzikiti. Era abavunuzi batyo bagamba nga Sheikh Sidi rahimahullahu ta'ala mu suratul at-Tawba aya eya 17 ne 18, mugiwulirize. 17 18 17 kanzisome muwulirize tumalirize. Tawba 17 18 quoting ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allah shahidina ala anfusihim bil kufr. Nawo bennyini bakakasa nti si bakkiriza kusinzira ku mpangaala yaabwe. Ulaika habitat a'maluhum, ab'emirimu gyabwe gyasazibwamu tegikkirizibwa eri Allah okusinzira ku nzikiriza yaabwe. Wa fi nnaari hum khalidun, ne mu muliro bagenda kubaamu lubeerera bonna abanaafanga bwe batyo bafaanana. Bavunuzi bagamba bwe bati ma yambaghi lil mushrikin, tekisaanira ku bantu abagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala ebintu ebirala an ya'muru masajid Allah bil ibada wa anwa'i ta'at, okusimba emizikiti gya Allah nga bakola ibaada yonna mujjo, oba okukola emirimu gyonna egigendererwamu okugondera Allah subhanahu wa ta'ala. Tekibasaani bwatu bavundula. Wahum shahidina ala anfusihim bil kufri wa hum muqirruna ala anfusihim bil kufri bima yudhihirunahu minhu. Nabo bennyini nga bakkasa nti si bakkiriza okusinzira ku ekyo ekyeyoleka kubo. Paka aya gyeko eya 15 negamba bweti innama ya 18 innama ya'muru masajid Allah man amana billah. Abateekeddwa okukola ibaada ezikolebwa mu muzikiti n'okuzimba emizikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala bakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala wal yawmil akhir, n'olunaku lw'enkomerero. Wa aqama as-sala, ne bayimirizaawo essala. Wa ata az-zaka, ne batoola zaka.
walam yakhsha illa Allah katabayina kintu kyonna kibatya okujja ku Allah subhanahu wa ta'ala fa asa ulaika an yakunu min almuhtadin aw yabalungam 19 aj'altum siqayata alhajj wa imarata almasjid alharam kaman amana billahi wal yawmil akhir mufudde okunywesa bahaji n'okulabirira omuzikiti ogw'emizizo n'embyenkanyankanya n'okukkiriza Allah la yastawuna inda Allah komero lya aya tebyenkanankana oba tebyenkana eri Allah zino aya zakka nga omukuba mushirikin agamba nti ffe tusinga abasiraamu tulabirira bahaji ffe tulabirira omuzikiti ogw'emizizo mu kiseera nga obuvunanyizibwa bwa Kaaba buli mikono gy'abatali baki basiraamu Allah nagenda dda temulina buvunanyizibwa ku Kaaba naye ibaada zemukolera ku Kaaba tezirina makulu ebanga limala nga temuli baki bakkiriza mulowooza nti okunywesa abahaji n'okulabirira Kaaba byenkanankana n'okukkiriza Allah ate byenkana ntegerekise lwekyo obujulizi obwenkukunala obulaga nti abatali basiraamu tebalina ibaada zonna zibateekeddwa kukola nga bazze mu mizikiti okusinziira ku nzikiriza yaabwe n'embeera yaabwe mukitegedde bwekitabo ki okutuusa nga bakkiriza obuki obusiraamu ne bafaanana ng'abaki ng'abasiraamu fa in amanu bimithili ma amantum bihi faqad ihtadaw banaabeera bakkiriza nga bwe mukkiriza bagikuba balungamye aya ekomekereza egamba etya wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahum Allah was-sami'u al-alim ntegera kusaba ebitiibwa monfunye bwekitabo kiri ekyo kitabo kiri lwekyo bajje batuule wali batulinde tumalirize okusaala bategeezi baagala okutegeeza so tebakola batya tebeetaba mu swala tebalina bisaanyizo byaki byayo ebakkiriza kubeera nga beetaba naffe muyo ntegerekese bulungi monfunye ekisembayo barakallahu fi hadith ya ibn Abbas eri mu kitabo kya Muslim naye eri kwekyo egamba bweti egamba nti nabbi agamba nti ma min rajulin muslimin yamut teri musajja yenna omukyala yenna omusiraamu afa fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan jeneza ye neyimirirako abasajja 40 oba abasajja n'abakyala 40 la yushirikuna billahi shay'an atabayina akantu konna ke bagattako Allah illa shafa'ahum Allahu fihi kujjako Allah akkiriza okuwolereza kwabwe yo haditha eraga ki singa tubadde mu swala ya mufu ne mubeeramu omushiriku omu atuli abantu 40 okuwolereza kwaffe kutuddizibwa newankubadde nga eswala etuuka naye okuwolereza kwe tuwolereza omufu takufunamu nga mulimu omushiriku omu abadde agamba nti okuggyako eswala tetuuka ayagamba nti wabula okusaba kwe basabye omufu takufunamu ekitegedde era bawulama kye baba bagamba tikikulu nnyo okuyingiwaza abagenda okusaalira lwaki singa tuba n'abagenda okusaalira 100 ne mubamu abatwenyiseemu abatali abashiriku 2 tebakola batya tebatukosa tekitwetaagisa na kulangirira ti abalina irizi muve mu layini kyenjagala nnyo tufule mu hadisi mulimu ebintu 3 nga mmaliriza ekisooka mulimu okulaga nti asaalirwa alina okubeera nga musiraamu kusaayira ne kumugasa talina kuba mushiriku kyokubiri mulimu okulaga nti abasaalira balina kubeera basiraamu okusaayira okuba n'amakulu ekyokusatu mulimu okuba nti okusaayira kuno
okusaaliddwa kuba n'omugaso singa temubeera mu mushiriki. Tegeeza nti okubeera kw'omushiriki mu layini ey'abantu 40 kukosa esswala y'omufu singa tebasukka mwana. Kitegeeza ki? Ti omushiriki tasaanira kubeera mu layini y'abantu bagenda kusaayira mufu. Kubeera kwe mu layini eyo tekuyina makulu. Wakadhalik omushiriki tateekeddwa kubeera mu layini y'abantu basaala, kubanga okubeera ku mulayini y'abantu abasaala kubanga okujeeja, tekuba na makulu. Nga bwe twogera ku muntu ava ebbali atali musiraamu ajja n'abeera mu layini n'alabika nga ajeeja, wakadhalika neyeekwese alina ekifaananyi ky'obusiraamu naye nga mushiriki, tegereka naye okubeera ku mulayini nga tusaala tekuyina makulu. Abeera mu kifaananyi nga Ibn Qayyim bw'agamba ti abantu basobola okubeera mu swala naye nga ma baina al-mashriq wal-maghribi, nga mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala bali omu ali buvanjuba omulala ali bugwanjuba, bali mu swala emu basimbye layini emu mu maaso ga Allah, ng'oli ali buvanjuba nga n'oli ali bugwanjuba. Ntegerekise tokikomya ku bano bokka, eriyo n'abambala amakanzu n'enkofiira na biki naye nga nabo bennyini tebasaanira kubeera mu layini. Era nga wakati w'abasaaze ono ali mashariki n'ono ali magharibi, ekyo nakyo mukimanyi. Ntegerekise munfunye maliriza na kino akati ate ffe swala yaffe etuuka naye ekikolwa kitamwa, ekikolwa kiri makruhu, kikola kitya? Kitamwa. Kiyinza notuuka ku ddala lya haramu kubanga bwe kiba kigendereddwamu istihza, kujeeja na kukkakkanya, kituuka ku ddala lya haramu.